ng'omutwe gwayo gugamba nti ani eyaluguddewo. Embaga ey'okubatizibwa kwabwe bwe yali egenda ebaggwa ku mitima era nga n'enkoko ze baaluma obutumbugulu bagenda bazeerabira, Pawulo awamu ne banne nga baabo ate ne bagwa ku kibambulira ekyabamazisa ddala ennaku nga bakyakirojja. Era ne kaakati lukoti bw'okimujjukiza akinyeenyeza mutwe. Lwali lumu ku lunaku lwa bbalaza ng'abayizi bonna beekuba mu ssomero. Ekiseera eky'okusaba bwe kyali kituuse ng'omuyizi oli akulira banne akunkumula kadde banne bayingire basabe. Olwamala okusaba omukulu w'essomero n'ayimuka n'atandika nti abo bonna abataagolodde era n'abataayozezza byambalo byabwe muveeyo, njagala okunyumyamu nammwe. Musajja wattu Pawulo yali mu abo aboogeddwako, kyebaava batandika okuvaayo. Era abamu olw'okutya ne beesisiggaliza ne Pawulo nga tabuzeemu. Omusomesa yalaba biri bityo kyeyava aweerezaayo ababaka bagende nga balawuna balabe abagaaniddeyo. Wano abalala awamu ne Pawulo ne balyoka bayimirira anti ng'ebyambalo byabwe bibajagaladdeko bujagalazi. Abeetaagibwa olwaggwaayo, omusomesa n'alagira abalala bafulume mpola mpola kinnoomu muleme kugenderamu bano. Abo olwagenda omukulu w'essomero n'alyoka agamba nti olwaleero mbanyiigidde nnyo baana bange, kuba nze naakabagamba emirundi mingi okulongoosa engoye zammwe naye temuwulira. Newankubadde saalyetaaze kubabonereza naye leero mpaliriziddwa okubabonereza. Mafumu ndeeteraayo akaswanyu. Mafumu ye yali omukulu w'abalenzi. Akaggo teyakalwisa ng'akaleeta. Omusomesa kwe kulagira buli omu aweweenyulemu obuti bunabuna. Wano Lukooti we yeebuuliza nti ani eyaluguddewo leero? Baakandanga kuwoza ng'omusomesa agamba nti tewali n'omu gwe njagala kuwuliriza, kubanga ddala yali abalabula buli kaseera, naye anti naawe omanyi nti pulukutu za musota. Wano Pawulo we yagambira nti nze ssebo sirina kyengoloza, k'omusomesa nti gwe wammwe mmanyiiyo era mulirwanwa wammwe alina paasi, era awo w'otogenda ne weeyazikayo, awo nga babayisaako ow'embuya. Ye nno ow'embuya bamuyisaawa? Ku balala kyali kale, naye ku Pawulo yali tamanyidde kukubwa, anti nga ye mu kugondera amateeka obubonero abuwoza. Leero kata afeeko bufe. Ebyo nga biggwa, naye Pawulo byamuleka n'ebbwa eddene nnyo ku mwoyo. Newankubadde mulirwana waabwe yalina paasi, naye nga tesabikayo, anti oli teyali musajja asaagirwasaagirwako byamannyo wenu. Kino kyalowoozesa Pawulo oba ku bbalaza alekengayo bulesi kusoma, oba naye era wano yali mukyamu, kuba mu mazima ng'omukulu w'essomero si ku bbalaza lwokka kwakwatira, ye we yafuniranga ebbanga ng'abagwamu. N'essuula ekyo bw'egenze twegatteko nate okumanya eriddirira.